Museveni yasisinkanye family ya Kony mu State House. Mumanyo kiri emabega waakyo. Museveni ateekateeka okujjawo obujulizi bwonna ebintu ebyakolebwa ku Kony wakati wa Kony ne Museveni. Kuba alaba ebintu bimwefuukidde. Waliwo omusajja Museveni gwakolaganye naye, waliwo mutabani wa Kony ali mu magye ga UPDF ali ku ddala lya brigadier. Biological son wa Kony. Ng'ali n'omusajja bamuyita Yusufu 3, Yusufu 3. Abeeyo mwakyo ne mutuba kubanga mumumanyi. Yusufu 3 ne mutabani wa Kony. Oyo ali mu UPDF ali ku ddala lya brigadier. Eyo Museveni byasinkanye family ya Kony biki. Yusufu 3 ne mutabani wa Kony. Baba wadde obutwa okugenda okumalawo abantu bonna abalina kye bamanyi ku nsonga za Kony, naddala abasalawo ndowooza Kony abali okumpi ne Kony. Kabe Kasinge ne Kony yandirugenderamu. Museveni ayagala kukiriyalinga. Jjo yalabiseeko ne family ya Kony few days back. Yusufu Adeke yoyo Yusufu 3, Yusufu 3, uyo mbuya Adeke. Mwina kye mumanja bwe muwulira Kony nti afudde, mutabani wo wa UPDF ali ku ddala lya brigadier yagenda okutta kitaawe n'oyo musajja Yusufu 3. Ebintu bizibu ate nga byewuunyisa. Kyannaku sente zaatumalamu okusinga abantu baffe bwe tubaagala. Weewuunya omwana bwe bakwata obutwa babukuwe obuwe muzeeyi wa kuzaala afe aveewo. Naawe n'okkiriza oddiirwa eyo era n'ogikwata ng'oli mumativu. Abaana baggweeramu ddala ak'obuntu nga tonnakwata butwa kubutwalira taatawo kubanga bakusuubizza ensimbi empya n'enkadde. Lowooza nnyo nti taata ebbanga lye yamala ng'akolagana n'abasajja bano kati abasazeewo okumumiza omusu nga yabakolera ebintu bingi. Naye ebbanga lye yamala ng'akolagana nabo bw'olaba bamusasuddemu kuttibwa, ate olwo nzaani gwe batasobola kuggyawo. Nga tonnakwata butwa kubutwalira kitaawo, fumiitiriza nnyo nti bwe baagala okuggyawo kitaawo naawe basobola okukikola ng'omaze okumaliriza ddiiru era naawe ne bafuna omuntu agenda okukuggyawo. Kubanga okimanyi nti ekiggisaawo taatawo bagezaako kubuza bujulizi. Lowooza nnyo nti naawe bw'onoomuggyawo kitegeeza ojja kuba olina ky'omanyi ekimu ku bikolobero ebittisa taatawo. Bw'onoomuggyawo naawe bagenda kufuna omuntu agenda okukuggyawo. Obujulizi bubulire ddala ddala. Omuntu w'otuukira okulya mu kitaawo akuzaala olukwe n'ojja omuwa obutwa kubanga bakusuubizza ensimbi empya n'enkadde. Oyinza okulya ensimbi ezo mu mirembe? Osuubira okulya ensimbi ezo ne zikutuuka nga kitaawo omulabako ne weyeebase okimanyi ali mu ttaka lwakubanga ggwe omutadde mu ttaka. Kati awo Uganda we tutuuse nti omuntu akozesa otte kitaawo ng'otuukiriza ebiruubirirwa bye. Ye omutaase okumuggya omuggo ogumulimbulago wabula omusanyuse kasita kitanga avuddewo, kasita bampadde ensimbi ze neetaaga, kasita bampadde emmotoka mpa Enkoni era ogivuge ng'okimanyi ku musaayi gwa kitaawo bw'ovugira emmotoka eyo. Uganda twaba ki? Ye awo twatuukawo ddi? Kati eyo yeddiiru gye bataddemu mutabani wa Kony asobole okulaba ng'asaanyaawo kitaawe. You said that she said that you said I want to kill Moses. Nenga why? Can I kill Moses? Mwamuvumye ku bigambo bye yayogedde nti nno ababaka abatadde mu palamenti tebagenda kuddamu kufuna benefits za palamenti. Omuli ensako, omuli travel opportunities,
n'ebirala ne muvayo ne mumuvuma. Nze omanyi saasoma. Ebiseera ebisinga ebintu byange mbiraba bulala. Nze njagala kumwebaza. Kitegeeza abantu be mu palamenti abamanyi bye basinga okwagala tebaagala ggwanga. Baagala ebyo. Kati twaba tulabe agenda okudduka okudda mu palamenti olw'ebyo. Kati omukazi mwavumye waaki nze atategeera ndowooza kuba ebintu ebyange mbiraba bulala. Tugenda kulaba agenda okudduka okuddayo atunde eggwanga olw'okuba ayagala travel opportunity. Kubanga ayagala akasente. Abaana bali abaafa baafa lwa ggwanga. Baafa tebeesimbyewo ku bwa MP. Baafa nga bafiiriridde ba MP bagende bataase eggwanga. Kati ono atubuulidde kye basinga okwagala. Kati twagala tulabe bali abaana abaafa baawaayo bulamu. Twagala tulabe MP atulyamu olukwe. Ajjawo omusaayi gw'abaana adduke mu palamenti afune simanyi $7. Bw'atambula mu ggwanga afuna $5. Bw'atambula ebweru w'eggwanga simanyi $7 buli lunaku. Ensako sitting allowance simanyi afuna 7. Biri awo bwe bityo. Saabigenderedde nze nagenze ku kiri nti katulabe omukazi ono atuyambye nnyo okulaba baani ba for God and my country, baani ba for God and my family, for God and my stomach, for God and my wallet. Tugenda balaba. In fact, bukyanga beti simanyani amonge abeerawo kyekyo ekintu ekyamagezi kyakoledde eggwanga Uganda. Yataddewo akaguwa ak'entiisa. Edda twasalanga olukoloboze temuyombye nako mwetise ebidomola byammwe mugenda ku luzzi oba muvaayo mwetise oba mukkirira mugiramu bugizi katono kano ng'onaasala ensalo sala bannange oba okyakola ne bakukuba eŋŋumi ku liiso muganda wange. Kati awo nno munengo olina okwefaako okulaba nga tebakuukola ki ng'erinnya teriggwerayo bwe lityo. Nze Katonda yannyambako abanga abasayizi yange baalinga bagamba oyo mwana wa Katongole musirikale kubanga bandabanga mu byamucaka ebyo nga nkomandinga abantu abakulu gwe nno munawe omwana ajja kukuba oyo mwana musirikale ku mutani wa Katonda oba nga nyambadde uniform. Era nga bagamba oli muganda wo yabajja oli muganda wo si ggwe oli yabajja gwe vaamu gwe biveemu oli musirikale oli yabajja koza mukama weebale wamma mukama weebale omusirikale bamukubira ddala waliwo omusirikale baali bagoba abantu baali baba bagobera wa omusiviliani naye naava emabega nakuba omusirikale kiboko omusirikale naava ku byokugoba emboko ng'emuyingidde neŋamba n'abasirikale bakaaba. Nze ne mponera awo yeeyo ŋŋenzeeyo ntya. Wulira, njagala kwebaza Katonda oyo omukazi bukyanga abaawo leero lwakoze ekyamagezi asaze layini. Twagala omuntu atukubeko entiisa. Gwe tukuba entiisa. Twagala okulaba baani abakolera famire zaabwe akasengejja weekali. Tugenda kulaba baani be tuba tusiigira baani be tutimbira ebipande by'abaafa ewaabwe abatakimanyi nti abaana baawambibwa ku lwabwe. Waliwo debate esituse ku nsonga ya LOP, Leader of Opposition. Buli omu awa opinion. Nange Mukama yampa ekisa kuba ndi CEO wa Media House eyitibwa ASP Asimo Wile Bible and Politics. Bana yabeebwa mamba atumidde mu kulike baby. Ndi CEO. Obadde okimanyi? Opinion yange ku Leader of Opposition eri bweti publicly.
Owekitiibwa Mpuuga akoze omuntu okuvaako si lwakuba nti abeera takoze. Nze ku lwange mweyanze emirimu. Nsaba bwe wabaayo abawulira nga bakuŋŋanya ebirowoozo by'abantu nga NUP bweri ey'abantu, nze nsaba obwaloopu buweebwe Nambeshi. Nze bwe ndowooza kubanga ndabye abantu bangi nga bawadde opiniyoni zaabwe. Nambeshi ave ku kya chief whip aweebwe ekya leader of opposition. Kubanga waliwo abakitunuulidde eri beetegese. Bw'okikwata okiwe Nambooze, bw'okikwata okiwe Muwanga Kivumbi, bw'okikwata okiwaani bagambe twabagamba NUP y'Abaganda. Temugeza ne mwambaza Honorable Zaake empisa. Ogwo ogufu gulina engeri gye gukukwata n'obanga ng'alimu NUP. Nga wira alimu NUP byagala okwogera tobyogera NUP ekufukidde NUP ku mugongo. Zaake temumuttira nnamba. Zaake bw'aba azannyisa left temumuyisa mu nnamba ya right mumulekaawo. Bwe mugeza ne mumwambaza ekyo muwedde temugenda kufuna muntu atema. Tiimu esaanamu Masikirano, oyo Masikirano mumulekaawo abateme. Eyo ye opinion yange ku leader of opposition. Bagiwe Nambeshi. 1. Nambeshi ali kwalaali. Yes, yali wa NRM naye bwe yavaayo takwenya. 2. Kireme kulowoozebwa nti nno NUP yawano wokka. Bakikwate bakiwe Embaale. Eyo opinion yange nzizeeyo ku mulamwa gwange. Twagala okulaba baani ba MP olw'ensako. Baani ba MP olw'okulinnya ennyonyi. Omala otya emyaka 3 linnyako ennyonyi ogende bw'oba owulira ng'oyagala kulinnya nnyonyi weesasulira akatiketi ogendeko e Nairobi odde. Tokisobola? Nga Kadaama akola emitwalo 3 asobola okwerinyisaako n'agenda wali n'akomawo n'addamu n'addayo. Gomanye ennyonyi nze ennyonyi nzirinnya akuba ndi MP. Omanye ennyonyi ze n'akalinnya leka mbatiise nange. Ozimanyi? Namala kuba MP. Kati njagala kwebaza mukyala Magogo. Bannaalongo baatugana okuyita Nnaalongo paka ng'okunoonyereza kuwedde. Waliwo ebintu ebitagatta biringa bya ine bantu. Twagala tulabe baani abali ku byenfuna mbamaze. Tusinkane enkya mu flashlight. Abo abaana baafa ku lwammwe. Nammwe musacrificinge parliament ku lwabwe. Mulijjukirwa. Kuba kati tumaze okutegeera ekibaza mu parliament. Saabagamba nti n'obukiiko mu buveeko. Ekyo mwali muyina kubanga mwakikola dda n'obukiiko ne mubuvaako. Mubaleke babikole. Taata yatuuka ne yeepankapaka mbunaagoba maama. Maama n'agenda. Tata yakera kumacha ate omusajja biki yakera kumacha nga neezuukusa. Asiimwe konze wange. Munnaye genda onteereko kyayi maama we yanobye. Konze kiki? Maama we yagenze. Konze ddi nga yatwebase waali. Nange yagenze. Konze okke. Nali nnyina ogujiini gwa ovulo nga guliko buno obupeesa nga gulina gundi ekipeesa gundi ng'oyingizemu akahando wettwa. Ne wano wettwa nga kabusipi bwe kati. Nenkwata ki ovulo kyange. Naŋŋamba jjawaawo ekibiriiti n'akataala. Naye tokozesa amafuta amangi ge tulinawo gokka oyo gundi ogiwemu osimmanyi oteekeko enku onteereko kyayi. Nga gwe wamugobye. Nembikwata nenkwata ekibiriiti n'ettaala. Nembiteeka ku masiga mu kiyungu.
Nenziruka nengende wajjajja. Bali bali awo 12 nga ntuuse kokokoko. Nani? Nze wire. Chichi. Nzize. Wira mwana gwedde yusagala akunondola ddaye wakitawo jjajja namugamba gulira omwana. Wamma mwami yingira. Mwami yingira nenyingira. Taata nalinda chai. Anti yali alowooza byonna asobola obikola. Awakakula okuba taata. Nze nenziruka nembivaamu. Mba ndi awo alinda chai amulaba. Asiimwe nga tamulaba. Kyava azuukusa muto wange omulala, mukulu wange omulala. Moses, genda olebuuyi omwana chai akola ki? Yagutuuka taata. Chai. Chai tannaba kujja Wira aliwa. Chai nga simulaba. Wira aliwa. Nti ndaba ekibiriiti mu kiyungu. N'akatadde oba ne Wira simulaba. N'amugamba dduka ogende wa jjajjaawo mugambe. Gamba asiimu akomewo wano. Gamba asiimu ajje. Mba ndi awo nga Moses ajja. Gwe Wira taata gambye eyitawo. Ne mugamba genda omugamba ajja nnone. Nti eki mama nangamba Wira genda omusajja agenda kujja wano ne mugamba gwe mama gwe sirika. Gwe Moses genda ogambe taata bw'abanjagala yajja nnone. Supika tabalowoozesa nti byonna yabikola mu palamenti. Obuvunaanyizibwa obwammwe bwe mukola bwammwe bw'aba kale tulabe bwanaabukola. Nabagamba n'obukiiko mu buveeko. Taata abeera taata naye tafumba. Taata afumba abaliko ekikyamu ku mutwe. Yakuŋŋaanya abantu bonna n'abaleeta. Mama n'agaana okugenda. Era n'abeerabeera waawo taata n'agamba kati omanyi Wira tuteese nti ye. Kakati mama wanti omulabye bw'agaanye. Kati tugenze ku feezi tukoze kati tuteese ng'abantu abakulu nkole ntya. Nze nkuyambe wa. Kati ngenda kukomawo muguni mwegayirire. Gwe bulabagaana ng'okaaba. Kunze kati awo oyogedde. Bukya ng'oyogera awo oyogedde. N'akomawo n'abantu abalala. Munnange anti munnaye anti omanyi munnaye. Yamusooka n'amukangaza wano ali. Abaana ngenda batwala embalala. Kuba yali amanyi maama tayagala batutwala embalala. Ngenda ko maama batwale tunda tebagaliza yange yiri wali oyongereko sente obatwale. Leero maze batwale. Nakiwuya n'entuula ku bisambi bya maama n'enkaba maama tugende lwakyobeera. Lwaki okola ebintu ebyo maama? Jjajja n'amugamba Agnes, yingira ogyemu ebibyo. Yingira. Oba ne mukomyawo. Twagala alipoota. Abantu baffe baabula batya. Babatiisa byonna tebajja bikola. Etteeka eriteekawo obukiiko nga bukulemberwa ba leaders aba opposition bagenda dikola batya. Parliament ebeere ya kibajjo. Kale bateese bye bateesa. Taata ayinza okwekyanga. Oba agenda naye mugamba ago yakawunga. Owulire abateekamu omulawo ne gukomba muvuna gukomyawo mangu n'ateeka mu kawunga abakola bati ne guyitako ne gusena eryanda agenda okumala oggoya akawunga nga kalinga kibomboola kya SFC. Mulimu ebiddugavu, mulimu ebisiriiza, mulimu biki. Awo akakasiza nti alina okugenda okunona. Akulira akakiiko kano. Muve mu palamenti. Ekiba kibe. Mbadde mpita ayite eyo gye nsanze Kazimba Mugalu. Ataddewo okusaba kwa nnaku nnya nga twegayirira Katonda. Olwa ekonomi embi mu ggwanga Uganda, Mukama atuddiza ebyenfuna. N'enguzi ekudde ejjembe mu ggwanga. Mukama atuyambe. Ayambe Uganda. Kazimba Mugalu alowoozezzaayo olw'okuba ali mu ssaga
alowoozezaayo ekireeta sympathy si bwakuba ayagala bakikole alowoozezaayo ekintu ekisobola okuzza emitima gy'abantu. Bannayuganda kansooke mbabuulire, Uganda egenda kutereera kuba Uganda si yeeyonoonese, baliidaazi ba Uganda be boonoonese Uganda yonnamu. Bannayuganda tebannaba kwonooneka, kyandibadde kyabulabe nga bannayuganda be boonoonese nga baliidaazi be balwana okuzza bannayuganda 4,000,000. Naye kazimba mugalu omu bw'aba yayonoonese mu kkanisa, ekkanisa ejja kutereera. Mubajje bw'aba omu nga yayonoonese nga yalidde Obuyisiraamu, gwe mumukwata ne mumuyimbamu omugwa ne mumutuga ne mumuwala ne mumwanika, Obusiraamu bujja kutereera kuba bwo we buli bulamu. Baliidaazi aboonoonese bwe banaavaawo, Uganda ejja kugeneratinga baliidaazi ab'ensonga. Uganda nnamu, Uganda ejja kutereera. Kyova olaba mu malwaliro waliyo kye bayita okulongoosa. Ne bakusirisa bulungi, ne bakulongoosaamu ebintutu, ne bakulongoosa mu bulago wano, ne babuzaawo nga bwe bubadde, nga kuba bwonna si bwe bwayonooneka nti nno bakutemeko mutwe. Balongoosa ne bajjamu ekikyamu, kubanga akatono ke kaayonooneka, ekinene kye kiramu, ke bajjamu, obulago ne babuzaawo. Uganda egenda kutereera. Waliwo olumu ebigambo bye njagala okukozesa ne mpulira nga banaagamba batya. Naye olumu Pawulo yabuuza basirusiru ani yabaloga. Naye Kazimba oli musirusiru ani yakuloga? Kazimba olina amagezi mu mutwe. Wakati mu bitiibwa njagala kubuuza, olina amagezi mu mutwe oba tolina magezi mu mutwe? Osabire ekonomi etalina gavana. Lengera embuuzi, lengera enkiima, lengera. Ki ekya gavana wakikozeeko dda? Wakyogerako? Ogenda ogambe Katonda atereze ekonomi ku ki? Nga bukyanga gavana afa, gavana wa banka. Tetulina gavana. Bayibuli egamba musaba bubi ne mutaweebwa. Waliwo ebintu ebimu nga omuntu gwe pulobulemu yo n'abamu kuffe wano osaba essaala n'okunkumuka n'olaba nga Mukama atakoze nga gwe pulobulemu y'ekizibu kyo. Gwe pulobulemu y'ekizibu kyo. Olina enjala zikoma eno ku mikono gyombi wabula osaba musajja, ogenda kufumba ki n'ezo enjala? Omusajja bwe lwakufunira ku njala bw'ati agamba agenda kamula micungwa, agenda kukola ekintu kigenda kubeera kitya. N'atema ate no munnange ndabika bulungi munnaye ate nno nga wandabye. Naye enjala zikoma eno ne zino zikoma eno. Kati gwe interview oba ogigudde. Nina principal wange Sebaggala Minsusere eyansomesa oyo Wabakiso SS. Waliwo omusajja omu bamuyita Pastor Tamale yali alina ekkanisa awo mu Kiswa. Tamale owa Tamale driving school eyawali Nankulabye mumanyi Tamale asula wali abeera wali wammanju wa Kayuwa. Bali Ntuma Road naye ekyemmanga awo. Ali wakati wa Kayuwa nono omusajja ono omutoolo yani. Minisita bamuyita ani oyo omutoolo wawali Emwenge agundi alinawo amaka. Tuuke Wasewanyana ng'okkira ku Nsibambi Road awo Wasewanyana nga wakayisawo waliwo ekkubo eryo eridda awo. Awo munda awo oyitamu oti nova wa Minisita Kajala. Kati oyo Tamala ali wakati wa Kajala ne Kayuwa awo. Yali atandika essomero mu Kiswa we yali alina church e Bugoloobi. Kubanga yali patana we nga nsome wa Kiswa. Gundi bombi mbamanyi naweerezanga mu kkanisa eyo y'Ekiswa. Principal Sebaggala ng'agenda okukoze kuba yali alina experience mu education. N'agamba pastor nti tegeka abantu abagenda abakusabye okuba abasomesa mu ssomero eryo mbawe interview. N'abasanga awo nga bangi bonna bamulize bakubye amataayi beetegese basomye dda bagenda omukakasanga bwe basoma education. Agenda obabuuza ki Mansa Musa ng'abagamba abooluganda twali mu church n'ababuuza mwenna muli balokole nti ye
nabagamba mukama yeebazibwe olwo service ewedde bagenda mu interview nabagamba abooluganda kimanyi wano essomero lya chachi tetulina ssente twezimba bwezimbi twagalayo abantu ba mwoyo gwa chachi mwoyo gwa kristo ng'ogenda kukola emyezi 3 ng'olya nga weebaka naye nga tofuna musaala babulaza ne bakwata bayibuli ne bagane bannaye ndowooza wazi wano tusiruwalirako busiruwazi emyezi 3 ng'omwana w'omuntu akola tansasulwa ne bagamba wamma nze nnyina nze ebizibu byange nze saasoma kummanyiira yawafunamu ng'aba n'amugamba tandika n'abo primary buli mwezi 3,000 ono nkunyumiza 2,600 2,500 3,000 kubanga essomero lyali ly'abazungu abazungu be baali baliteekamu ssente nga essente liriwo naye nga tebaagala balaga nti essente weeri n'agamba anaasomeseza obwerere emyezi 3 naye ng'oli onywa naye nga tosasulwa musaala dda wano babulaza basisita ne balyoka bakoona kakondo bannaabwe ne beeriira omusimbi interview yali nnyangu omusajja akuwa interview yamangu atunuulira njala zonna zikoma eno weeraba